yekolera atugambye nti omukulembeze bya preaching tebikola era waliwo abamuwabya olaba Museveni ojjayo eppeesa lyo lino erya yekolera okujja direct bwati ogonze emabegako nabagamba muddeeyo w'omukulembeze wammwe luno olutalo lulimu ggwe ne pulezidenti wo Kyagulanyi bwodda mu bino tulina ono luno olutalo oba tolumanyi ako kategeere abantu bali wano bali ku mirimu kati yekolera tageti ye yakunafuya strategy za mukulembeze na kudividinga banna Uganda abamu bagambe tukola kino abalala bagambe tukola kino Museveni yayi afunemu kubanga balabe baba bamaze okubeera divided njagala owulirize yekolera andika okupima bakasoka obuyinja mu kisaka yekiserense peaceful tegenda kuyamba yekiserense n'otatwala buyinza oli mu kkomera oba mu ntaana yekiserense ne tutatwala buyinza oli mu kkomera oba mu ntaana jjukira obulamu bwo kwe kutudde obwaffe sefuteyo kwe kutudde eyaffe yekiserense akabadi kali aka kutwala buyinza Museveni bw'atagenda peaceful tegenda kutuyamba bw'atagenda meaning okay yekolera mu kwefuula awabula omukulembeze tageti yechi gwe kikyolowooza olowooza tageti ya yekolera ki yekolera baagala okuba puroguramu eno egwe butaka ereme kutuukirira weereme okutuukirira deni baveeyo bagambe Kyagulanyi twakugamba okategedde baagala okuba puroguramu omukulembeze gya preaching bagisuule nga mu reverse psychology nti ebyo tebikola osegedde naye nga bo tebalina ate kyakola akugamba nti tulina beera violent kyekikola lwaki Museveni anoonya banna Uganda bamubuze Museveni aprovokinze banna Uganda okubajja mu reaction gyayagala kimubuze kati sawa zino wano kike babala baagala otuwunzika olutalo okulukola ki okuluvuga nga baluzza Museveni gyayagala era basindisa abantu nga bano bajje bapulikinge bino eno mission si yakakati baganda bange eno mission yadda bagibawadda bajjenga bajjayo emitwe ne tubakuba ne baddayo n'okuyingira mu kalulu Besigye yavaayo n'agamba Kyagulanyi Ssentamu ebyo by'okudda mu kalulu tebijja kukola omukulu omu n'amugoberera ne banne n'ekikoosi kye temutuzza mu kalulu ffe tetudda mu kalulu n'oteebuuza kibuuzo nti Besigye ayinza okutuwa strategy ejjako Museveni ekyo ekibuuzo n'otakyebuuza naawe n'ogoberera statement ye ate nga weweefuula nti gwe okkiririza mu mukulembeze ogenda omuwulira mutaaginga omukulembeze wano nina byenjagala omugamba asebo pulezidenti erebye bwetokola bwoti bwokola bwoti bagenda yekolera agambye Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda mutta oba okumusiba afuta kalulu ekyo kyokka amaze kikuteeka mu bwongo nti bino pulezidenti byavuga tebigenda kukola ng'ate bannayuganda beetaaga kubeera kimu era Museveni ekintu kyasinga okwewala be bannayuganda okusalawo ne bakola ng'omukulembeze bw'agamba byonna ne babissa mu nkola abaakimanyi talinaawo mukisa kati bano bajja ne bakugamba bino tebikola ne balyoka bakugamba ebyabwe ebikola violence era nze nafunye amasimu aga 3 eyasembyeyo yabadde ya mukyala gwe neesiga gwe mbadde mmanyi nti ono omukyala ali mu lutalo alwana naye nga zze n'ekyo bw'amaze okiyisaawo ngenza olaba yeekolera yakola ki omukyala kye yabadde aŋŋamba yeekolera avuga akivuga nentegeera nti nze babadde banziba mumwa mbaleke bavuge ebyabwe oli bw'aba abadde ajja gy'oli
ngamanyo kugamba kwata ye kyataano munnange kikubeezeewo kwata yo gwe 10 munnange gukubeezeewo kati akuteeka mu mbeera erowooza nti ate ogenda beerawo otya bw'ojemera akuwaayo akasente mwe mulowooza tuli basiru mwekye mulowooza tuli bafala mulowooza tetumanyi Museveni bw'akola bano bayeekolera andolaawe bamuyita Abitex abo yeekolera ne bebekulu bali bati eryo pesa baalitulekamu ne baliteeka Kenya ng'emizannyo liina kuzanyirawo emizannyo Kenya na kusipotinga bascomrade ki abafacilitatinga Situlago kati yajja n'ayogera wamala okwogera n'omutuukirako banaye weebale kulwana kumbe gwe bakuprofilinga puno bayeekolera bye babadde bakola ako koba otegeera kati saawa zino bajjeyo emitwe olaba Museveni ajjayo amapeesa ago ng'agatereka ngatagakwatako ago olaba agajjayo kati saawa zino gamulwanire manya kati bakuba kya fulaga nti bya fulaga tebikola fulaga egenda kukuumirawa nti oli dikiteeta ajja kutemula njagala ompulirize bano kye bagenda okukola era bagenda kipulikinga ate tali yekka bangi bagenda kufuba okiguza bannayuganda nti pulezidenti byaliko tebikola ako nga kubuulira kati gwe bw'obeera fala nga naawe otandika wamma kyoba omanya abantu be bakusindikira okulimba baprofessional kati gwe bazanyira ku gwe ku bwongo ku mutwe gwo bagamba abano bafala kati bazanyire ku mitwe njagala mutegeere twolekedde olutalo olunene ng'ate olutalo luli mu bantu abeeyita abaffe naddala wano ku media wali owuliddeko yeekolera nga apulikinga mbu tugenda mu protest vote asobola okujja n'akugamba Museveni mubi naye yali akubulidde ku solution tasobola gikuwa n'ebyakalulu baabikuba temutuzza mu kalulu baabikuba ekikosi kinene nga bw'okiwulira waawuliddeyo babbulooga b'NRM nga batulumba ku mulundi guno gwoga lwaki tebanyega olowooza lwaki tebanyega Museveni yakitegeera tosobola kuba people power mu gifuluma wabweru kati bali beefuulanga abatuwaana bawaana omukulembeze omusajja w'amaanyi eno bano nga batandika lwakuba byaliko tebikola senga akola bino awo weewali game osegedde awo weewali game era mutegeere bannayuganda ddayo owulirize nkikkaatiriza luno olutalo lulimu ggwe munnayuganda ne pulezidenti wo Robert Kyagulanyi Ssentamu mulaba abonaabona musajja wattu bano wodda mu bino Museveni nawuliriza gundi yagambye ekintu kyonna ekikontana n'ekyomukulembeze oyo Museveni kubanga Museveni pulaani ye yonna yakumekinga sure nti anafuya omukulembeze mu bantu naye asobola munafuya atya ng'ayita mu nsonga nti bino bye bapulikinga tebikola kale kituufu naye kati byaliko tebikola ebyo tebijjaako Museveni awo wewali omulimu yeekolera omulimu agubasi era bali mu kukuba pulogulaamu y'omukulembeze kati we bagikuba ne bagisuula then oluvannyuma nga bavaayo nga batandika omusajja twamugamba agambye mbu omukulembeze abakuwabya bani akimanyi bulungi nti omukulembeze yaleeta pulaani ya fulaga kati atandise mbu abo bakuwabya baani yeekolera tubuulire baani abawabya Kyagulanyi batubuulire